ko enamba engere ey'abantu abalina okubeerako. Era n'emmotoka bwe bayeetisse bagiteekako tons zeyeetikko bakkiro. Naye akatuuti kye tuyita platform kabeerako abantu abalina okukabeerako nga si bangi nnyo. Kati ngenda kusaba security team ya president ne bannamawulire. Please mutuyambe mugowe buli munnamawulire okubeera ku katuuti ka president kwaba ayimiridde. N'abantu abatayitiddwa nga tebagenda kubeera boogezi oba kubalaga eri audience nti bakulembeze tebadda katuuti. Bannamawulire mu creatingewo open space mu mbiriizi oba mu mpataanya za mu mpataanya za stage president wagenda okwogera. Either ku kkono oba ku ddyo oba mu maaso wa stage wennyini bannamawulire mulina okuyimirira. Mufune stand ze mugenda oteekako kamera zammwe okubanga mukapicturinga audience. Lwaki? Mujja kuleeta obuzibu nga akatuuti ke baataddewo kanafunyo tekasobola kuholdinga kiro na bungi bw'abantu bamidde katuuti ako. Akatuuti kagende kakolapsinge kate president oba kate ba candidate ate bere mawulire batandika otuvuma ng'abasirutuko oyo twogera ebigambo nga musobola okumanaginga ebintu bino. Njerako bazanyo muganda wange ayitawagizizaako kumanaginga bannamawulire. Ne bannamawulire muyinza okitwala obubi. Saagala mukitwale bubi. Haitawa kyakula ne banne okujja bannamawulire katuuti n'abantu abatateekeddwa kuba katuuti. Kiri mateeka agafuga stage wakituyita podium obutabeerawo buzibu singa podium eyeegwa kijja tuleetera otukuba mawulire kijja tuleetera okuleeta president obuzibu n'obukosefu. Already musajja atambudde muhoowu. Eyo platform teyeetaagako bantu batateekeddwa kubeera ku platform ina abantu beyeetikkazi obuzito. Bannamawulire munaagenda kuli abasecurity bagende kuli n'abatateekeddwa kubeera ku podium babeereko kola ku eyo stage egenda collapsing ego wansi erumye president sina kindi yazana okufa. Please mutuyambe timu ya president y'amawulire ne security team ya president mutuyambe mu controlling enamba y'abantu ebeera katuuti president kwaba ayimiridde. Nchidda muyinza okuloza nti mbayingirira oba mbaataakinga gano ge mazima. Ngenda kusaba nnamawulire atambulira president temudda mugenda katuuti. Mutandika creating open space either ku kkono oba mu kuddyo wansi wa stage oba mu maaso ga stage wemba muteeka kamera zammwe. One, omuntu atateekeddwa kubeera ku stage eyo kabeere nga candidate wa munnabyabufuzi tateekeddwa kubeerako. Ne security ebe kuma president ebengeri ku mugguukiriro stage tekkirizibwako bantu stage esobola okugwa kubanga obuzito bujja giyitirirako. Kino kijja kuleetera president obuvune ng'ate twakatandika campaign. Saagala muntu wale bubi kino nkibagambye naye mbagambye temuvuma hayitawa muga nti abalemesa no kyakola kituufu. Stage eriko kiro z'abantu zerina okwetikka wabula olumu kisukka. Ne president batambula batala bakulembeze so kino kibage saagala mu kitwale bubi njala kibagamba nti bannamawulire mutandika okunoonya angles omulina okukwatira mawulire so si ku stage ya president. N'abantu abatateekeddwa kubeera ku stage tembeera kabere ba security muleke akatuuti kabere opening kasobola okutwala kiro entuufu ze kalina okwetikka okowala okukosa president waffe n'akabenja akalina ogwawo. Ekyo kivuddeko kamala obebaza. Alright, ngenda kwebaza bakomredi mwenna aba security abamawulire president ne timu gy'otambudde naye mubalimu balire ddala. Njala kubaza sofa abantu beerira mwebale nnyo kukkiriza president na kumulabirira na kubeerayo mubungi bwalinyo balire ddala. Era njala kubaza mwenna aba facilitatinga ba comrade abasasulira sente za rogi ez'amafuta ez'okulya n'eza buli kimu mwebale nnyo balire ddala era temujjanga okwo abakyali mu struggle. So no bwe mmala bebaza bwe bwatyo ngenda sooka kuyisaawo akalango k'okubika. Thank you for the video. Alright. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Musaako ne bannayuganda mwenda bali mu Uganda. Saako n'abawangaalira mu bendo olya Europe asemazinga wa Europe. Saako ne bannayuganda mwenda abawangaalira mu ggwanga lya Bugirimaani naddala mu kibuga Munich. Ntwala okusaasira kwange eri famire ya muganda waffe atuvuddeko olunaku lwaliro abasinga obungi mubadde mu mulaba ku mitimbagano ng'amannya g'amatuufu bamuyita Aloysius Baale. Wabula ng'onabadde ayitibwa Omuyekera Baale nga badde awangaalira mu ggwanga lya Bugirimaani okumala emyaka 43 bweddu ng'akolokota gavumenti ya Nyandi Yosoferi n'abalabazi bafuga eggwanga bube. Muganda Fono alla mujjudde olunaku olwaliro kitalo nnyo ddala bakomredi mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Germany saako ne famire ye mwenna kitalo nnyo ekya comrade Baale alla amujjudde olwaleero yoyo.
abadde musajja munnankyukakyuka naye Allah tamusobozesa kulaba ku Uganda empya olw'ensonga nti okusinzira ku label sources obuzibu buvuddeko yalwala nafuna heart complications, liver complications n'ebintu ebirala naye nga binyuna okusinzira ku label sources eziva ku bantu amuliraanye kigambibwa nti Comrade Aloysius Bale yaweebwa kanywe okawulire oluvannyuma lw'okuba nti security ye yalagayamuko katono ne yesembereza abantu balowooza nti baali bankyukakyuka nga si bankyukakyuka bayinza okuba nga be baleeta ekizibu ekyo. Jjukira nti n'omukulu Samson Mande ono yakaddayo e Uganda y'omu ku bantu abayesemberezako Comrade ono era gwewonye lwaki gayo nabadde serious nnyo ate ng'ono Mande yamwesembeza okuva e Sweden n'adduka n'agenda e Germany. Mu kaseera ke kamono avudde okugenda e Uganda, Bale afudde nga n'abalala bangi bafudde mu nfa ya Bale naye ng'oyo Samson Mande oyo mission gy'akoze okutiisa abaana abandi mu diaspora n'ewaka abadde balina strong hand mu kwagala okuggyako Museveni. Samson Mande bw'oba ompulira essaawa zino oli amanga the suspect abavuddeko okufa kwa Bale. Bino lumbuyenze mbyogera bw'ati bw'abadde mu ddwaliro ng'olumba ekimbe kimbalemberize. Bantu bange babuuzaako ndabona bakabuliriro ennaku nga satu mabega olumbe lwankuba wansi nga luva ku mutima nga okozegwamu amaanyi nga mpitira ambulance ne bantwala mu ddwaliro era ndi mu intensive care naye nga nsigirajjako obulungi ku lwogenza bwa Mukama. Mpeeyo mbaagala nnyo munsabireko. Yo Comrade bamu obutwa Allah mujurute kano kamu ku butabi bwesemba yokukola era nga akyali mu mbeera eyo. Bantu bange mwena gye muli okwetoola ensi yonna, assalamu alaikum. Babuusaako ya ngambe baza okumusabira Mukama yebazibwe. Nkomyewo kuva mu ddwaliro wali tebibadde byangu naye Mukama nkomezaawo waka. Mwebale kunsabira. Nsimanyaako ensusu abo bannambuddeko mu ddwaliro abankubiddeko masimu mwenna mwebale obudde bwammwe Mukama baddizeewo mujje. Ebadde byangu nkyali mugonvumu of course naye nga nawonyera ne bansibula kati ndi waka munaku ntono nja kubanzamu okukola emirimu gyange nga bulijjo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ebigambo byasembeyo era ala n'amujjula ng'ayise mu bikolwa bya ESO, Internal Security Organization, bambega abegera Museveni Buntola Mayanja kigambibwa nti katoke kamujjewo. Kale gwe muganda wange ali eyo nakugamba tomanyi Museveni bwa operatinga bw'obanga obaddeko mu lutalo ne Museveni ate ne bakusikiriza oli akasenteko. Museveni tasonyiwa teyeerabira. Ezo sente bakuwadde kendeeza ku bigambo byoyogera na kendeeza mu mwago naye era abajja kufuna kubanga yenkola ye. Njala kutegeeza muganda wange ali eyo. Tomanyi Museveni bwa operatinga era tomanyi ESO bwa operatinga. Si buli muntu akuliraanye nti ali mu nkyukakyuka nti muntu wa nkyukakyuka. Ffe tujja jibera mpaka kuwulira bubi n'olw'ensonga eyo. Comrade Mukama akuwummuza mirembe tujja sinkana mu ggulu kubanga ffenna enkomerero ya byonna ebeera ya ggulu. So kati awo tuvuddewo katugende ku nsonga yatuleese. Bwe tudda ku nsonga yatuleese tutandise bwe tuti ng'ennaku z'omwezi ziri 27 ezaakonka ku mwezi ogw'ekumi mwaka 2027. No, sorry. Ng'ennaku z'omwezi ziri 27 ezaakonka ku mwezi ogw'ekumi mwaka 2025. Bono bakanjala bugende eri abagofudde omugano okulemezaawo enkola y'abakyeruppe
n'enkola ya Nyanda Esoferi mu Buganda eya system ey'okwawula mbafuge gye tuyita divide and rule. Buno baka bwange njala bugende eri abalangira n'abambejja abamu nga muri UK abala muri mu America based in Boston n'abalangira n'abambejja bali mu Uganda saako ne bamafia bali e Mengo n'ekibiina kya ADF aba facilitating enkola ya Museveni n'ey'Abangereza eya system divide and rule. Mwasasudde ssente musindika ebigambo ebitandise okwagala okusula muzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba yagenza okugenda ku malaalo g'omugenzi Obote saako n'okusinkana mutabani w'Obote mu mambuka ga Uganda. Information engifunye abakifacilitating abamanyi naye njagala bagamba oba ali ondalyeko oba nali njogeddeko naawe nga ali mukwano gwo oba sikyali mukwano gwo nga nakubuloke nga tokyandaba. Ndi wano kugamba banziika Ttanda Kiwambye ku Chorus. Nze nabagamba temumanyi bwe mba nga ndi mukwano gwo bw'okola ensobi njigamba nange mba nkoze ensobi ogiŋŋamba sitambula na nkwezenge. Oba aliko mukwano gwange nali njogeddeko naye mu ntandikwa n'otandika okwefuulira sitwa kuba wefuula Kyagulanyi oba oli mulangira oba oli mumbejja. It's high time you zip up. Mwe kennyini mufuna ssente okuvuwa Museveni ne mwefula nti mulwanirira Obuganda mulwanira Uganda at the same time nga mukolera Museveni. Kati wenne yagambye nti ofacilitatinga ssente mbuzikuba Kyagulanyi okusinkana nke n'oba okugenda Obote. Yessawa twawule. Yessawa twawule omulenzi ku musajja n'omuwala ku mukazi. Amanya ngenda kujja wano nga some ne ssente ngeri gye mwazisindisemu ne baziwadde nga bayite Mengo ku facilitating ababloga ba National Reverse Movement n'aba ADF okulemezawo system eyo kubanga mukimanyi bulungi nnyo mu mulimu gwamwe kuva dda mulina omusaayi omusikire gwe mwasikiranga gwakubeeza Baganda mu ntalo ezitagasa nakwawula mu Uganda nga mukolera Omungereza n'Omunyarwanda. Ekyo kigenda kukoma ku luno. Ekyo nkiddamu kigenda kukoma ku luno. Tugenda bambala n'amanya njagoogera. Ekyo kyo nkibabuulira. Wabula ate mu kkowa eryo njagala bagamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambye muyambe kkiriza. Nkiddamu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambye muyambe kkiriza. 1. Mumanyi ensonga lwaki history akwata ku Buganda takyasomesebwa. Mumanyi lwaki political education mu Uganda bamujjawo. Mumanyi lwaki civic education bamujjawo. Ye video gye nakoze olunaku lwajjo bwate wagira begenda ogirabe. Kubanga tebaagala mumanyi amazima agali mu 1966 n'okutuuka olwa mu 2025 ani abadde emabega w'emivuyo gino gyonna. Nabagambye nti Nyerere ne Museveni bonna batwala ebitundu 55 ku buli 100 ku bizibu biri mu Uganda. Omungereza n'aba nga ye facilitator saako n'abalwanyisa Obuganda. Nabagambye nti Obote go banenya Obote ku kitanda kyenga lumbalembiriza ayagala genda Katonda amuyita yenenyeza famire ya Muteesa. Abamu ku bamanyi nti baana ba Muteesa n'abenenyeza n'abagamba nti ensobi teyali yange, ensobi yali y'Abaganda omuli abalangira n'abambejja omuli n'Abaganda ne Nabbosa Ssebuggwawo Joyce nga naye mwali. Bwe muddamu okwasamiriranga akagega akakalu ku mudaala nga mutambuza ebiboozibozi by'okudividingamu eggwanga Uganda amongst the indigenous tribe, nja kujja amanya ngasome this week abalangira abambejja n'abantu Ssekinoomu abalwana Obwakabaka era kati nga muluza mulwana Obwakabaka nga temubwawulamu era abaakozesa Obote ensobi kubanga Obote yeetonda ku kisanda kye yeetondamu ku baana ba Muteesa bamanyi nti baana be n'abagamba ensobi teyali yange byonna ebinjogerwako sinze era yeetonda. Kati bw'owulira embaata yaneti nga tesobola kumanya history tesobola kumanya ki nga bagiwadde ssente giyasame nandigamba nti kuno ogenda kugwa mu mazzi agokya nga gatokota. Kati mwakoze bu video nga mulumba Kyagulanyi. Kati njala kubuuza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe muyambe kkiriza ekigendera ky'abaana abantu mwadde mukimanyi. Ekigendera ky'abaana abantu mwadde mukimanyi kankibabuulira kati kavudde kwanjula kyabadde bwe kiti. 1.
Kyagulanyi bw'atandise okusunsula enkwezenge eziri mu Buganda ez'Abaganda mannya n'azijjamu kyaluma sisitimu ya Museveni ez'entalo muzino muzikuba wali. Kyagulanyi abaddeko abantu abamufacilitatinga ne information ne history wa Uganda okuba nti ategedde ensonga n'asirika n'amanya nti nze munne munnabyabufuzi ayagala kukyusa eggwanga mirembe n'akiteeka mu mutwe. Kati bano abadde bamulindyamu namunondyamu nga kibaluma lwaki omwana alina support n'asooka n'abalagako mu Buganda n'agenda mu Busoga n'abalagako n'agenda mu Mambuka. Kati lw'okuba nti Mambuka Kyagulanyi asookedde waakena n'agenda n'okumalalo gaani ga Milton Obote. Bano ne bakikozanga disadvantage bajjeyo obukuku obukadde nguba mukube mu Buganda aloozinge ne mu Mambuka alemefuna sapoti nga bagamba amulaba Abaganda batandise entalo zaabwe ng'otubawala n'abatta Kabaka batuwonna Buganda kati ate Omuganda azzaasaba kalulu. Kyekyabadde ekigendererwa mukitegedde. Kyekyabadde ekigendererwa era buli gwolaba akola video ng'alumba Kyagulanyi ogenda Obote. Mission yabadde nti mbu Kyagulanyi aluzinge popularity mu Buganda ate ne Mambuka mbola okuba nti Abaganda bakumye olutalo ku Obote ne mutabani we ne Kyagulanyi kati ate Omuganda ajja ate okusaba obulu Mambuka mbu kitegeeza baali bakosa system ya divide mulinga ebyoya by'enkoko. Kati tekikoze kiganye. Kati wandikole ekintu okulumya omunoonzika ng'oyabe muyambe ekkiriza video ze mwakoze zonna gwokimanyi nti zaayongedde ne zibuzibula amaaso abantu b'omu Mambuka ga Uganda. Era information baagifunye nti abantu baabwe baasiga enziro ebintu babikola. Era Kyagulanyi bw'agenze bamwaniriza bulungi nga ne laale gy'asembyeyo kuba mulira site yandibanga ey'okubiri kuzikyasinze obunene mu nsi yonna mu Uganda yonna ne banega mu nsi yonna. Eno kati eyo laale eyinza okubanga yey'okubiri ezikyasinze mu Uganda agikubye mulira site eyo si Buganda ogwo si Nyunyoko oyolira. Olw'ensonga mwe mwadde mufumbye ekibooziboozi kyammwe nga mulooza kigenda kukwata kati tekikutte. Ate kati tugenda kuddayo mu deep history tutandika okuexposinga buli Muganda yenna abadde mu nkwe ezikyankalanya Obuganda ne Uganda. Nkiddamu bwe mututinkula tujja kuddayo mu deep history from 1966 tujjeyo buli lisiti yonna buli Muganda abalangira abadde mu nkozesanya Obwakabaka n'okwawula mu Uganda nga mukolera Omungereza mbwammwe. Nakino kankibaga mukitegeere. Kino kyekitangaaza kyenkubye gye bujjako mu maaso. Kino kyekitangaala ne simanyi bya Katonda. Nkiddamu simanyi bya Katonda. Kino kyekitangaaza kyenkubye mu maaso. Mpuliriza bulungi gwe katambi katandisa. 1. Tuli mu protest vote. Ompulya bulungi nnyo. Nti bannayuganda bonna bategedde nti kati Museveni ne banne bonna banyalonda balina okuddayo ewaabwe. Ebagiyita tik tuba tusikowalinze. 2. Babadde bamisleadinze abantu nga bakosa system ya divide ya dulu eyo cancelled. Okitegeera mission ya Kyagulanyi to unite the nation eyo tik
egenze ekoze temuna kye mugenda kukola. One, wali obadde kaawo nga ku kyalo kuliko omusajja kafulu mu kubba nga mubbi nga kafulu, but unfortunately ne bamuyingiza okutendeka ne bamuyingiza mu poliisi. Bwe bamuyingiza mu poliisi, oyo bw'afuuka wa poliisi ate y'aba abalira ababbi bonna basigadde ku kyalo. Ne bw'onojja okukwata omubbi ate y'agaba missoni z'ababbi era yakweka ebizibiti. Kati essaawa zino Museveni ye mubbi eyali ku kyalo n'ayingira mu poliisi ne bamusomesa poliisi kati ya controlling ababbi bonna mu Uganda yonna. Kati waliwo inspector azze mu poliisi kitwale nti Kyagulanyi ye Kirumira omugenzi. Nga Kirumira ensobi gye yakola kwe kuloopange wa Museveni ngaloza Museveni kyaliwo ebintu byakola ontabimanyi naye Kyagulanyi ye yategedde nti talina wagenda kuloopa, alina kuloopa mu public. Ye message ebadde olwaliro mambuka ga Uganda. Okitegedde kati ye message ebadde mambuka ga Uganda tagenda kuloopa Museveni, aloopa mbadda Uganda. Message bagifunye bulungi nnyo, mukitegedde bulungi nnyo. Kati tuli mu protest vote, twogera campaign zikubwa tetumanyi kigenda genda maaso before 15th of January 2026. We don't know, anything can happen. Ompulya bulungi nnyo naye njagala osooka nkuwa ekitangaaza kino ekyomumaaso kitune bulungi nnyo. Bannayuganda twabeesiga emyaka 20 kino kifaananyi nkusiigira kifaananyi nefe obukulembeze tuwagala current kati kankusiigire kifaananyi nga nkuba bano bapropagandalisti ba NRM abali mu diaspora n'abayeka babadde bafaananyi ekiboozibozi. Wano njala sooka kubuuza era njagala weetegereze. Museveni wabasigaliza emyaka emingi ku nsi, sirowooza nti akyaweza emyaka egiwera 3-4 okuvaawo. Kiteekeko ekyo bw'omala okirowoozaako ekyo tyasigaza emyaka 2-3 okuva mu Museveni okufa, si bwe kiri nti ye kati bw'aba agenda kufa alese atadde waani politically nga si magye, alese atadde waani nti alina support across the country ebeera X taliiwo. Ani abasigadde mu sequence oba mu angle? Asigadde Robert Kyagulanyi Ssentamu awo katiikindi mu NRM tekuli muntu yenna asobola kuyimirira ku Kyagulanyi essaawa zino. Teri muntu bwe tuba tuze mu politics nga tebagenda kukozesa kudita, tetugenda kugenda mu military regime nga tugenze mu democracy wa kalulu. Museveni mubalire emyaka 2 okubanga wali ku nsi kubanga agenda kufa. Ani agenda okuddamu okuyina mu Kyagulanyi nga alina support across the country? Taliiwo. Kyagulanyi aliwo. Kati gwatambuza propaganda Kyagulanyi takola kya leero. Yes, omulaba leero akola future program y'eggwanga Uganda, but mukube eyo gye tutambuliramu okuva kati n'okutuuka January ekintu kiyinza okugwawo in case kiganye ate waliwo kyase okubanga ye ajja kubeera overall mu ggwanga okujjako nga basemutte. Kyenkugambye takola kya leero, takola kya leero. Ekyo kyakozerira n'ebitundu byagenda okukuba kitegeeza takola kya leero. Ne message gyawadde abasajja n'abakazi bagitegedde. Kati gwojja ne propaganda wo simabe era kino nkirabula era muwulye bulungi nnyo. Abolyo olulangira olukolagane Museveni oba abataka abakolagane Museveni, nfunye information nti waliwo abolyo olulangira abakolagane Museveni oba waliwo abataka abayinza okubakolagana Museveni oba abeeyita bazzukulu ba Buganda abakolagane Museveni mubayinza okuva n'ekiwandiiko nga kivumirira Kyagulanyi okugenda okusinkana Milton okusinkana Akena n'okugenda ku malalo g'Obote mbu bakivumira bo nga Abaganda abaafiirwa. Baganda bandi bazzukulu ba Buganda mbawagabuwa kino mukijje ku nsi. Buganda gye mulimu eri w'amayiga mu Mmengo, Buganda gye mumanyi yavaawo ddaawo era tubalabula bwe mukole ekiwandiiko n'ekiddako mujja kitegeera kubanga Kyagulanyi kyakola. Musooke muddeyo mu 16 mutandike okunoonyereza ani yali abagawo okulumba olubiri n'abagambye Museveni. Lwaki Museveni yadduka nga Amini amaze okuwamba? Kubanga Amini yamanya nti bani bakozesa Obote ensobi ne badduka. Era baani abeetawa mu kuwamba wa Amini nti yali Museveni.
lwaki Aminata addanga mu Uganda nti Museveni yamugana kubanga ati yali gaseyo okolaki okufa okitegeera baani abatta abaani abeeta mukutta Ssekabaka Muteesa baali Baganda n'Abanyarwanda piwa nga bakulembeddwa Museveni bwemba munyiga nnyo simibazo ku Buganda balangina ambejja lwaki olunaku Museveni yasayininga nti bazoboti temwakalakasa ne mugatumuza mu Uganda over our dead bodies lwaki temwakikola kubanga Museveni ya keeping information far from you temwagitegeera bino teri historic agenda biga kuba historic wona mu Uganda bonna babaga basirike emwa tebasobola jogera tujja byogera kati muddemu ebizebuze nga bafuma bazukulu ba Buganda simanya abalangira simanya abata mujja kugenda basakatira wano ku social media kyo tukibabuulira mwagaano okulyolizing ensubi nti Museveni yabadde bintu bino nna since 1966 up to now mutandise kula propaganda against your own ngafundikira akatunumba kano akanyomero kano njagala ombulye mu history wa Uganda omuganda yali akubye ko lukungana mambo kaga Uganda nafuna abantu njagala omumbulireyo njagala ombulye omuganda yagenda n'asukka kiira n'agenda n'akuba olukiiko mu mambo kaga Uganda ne bamuwulira ne yasembayo genda ng'agenda buwaŋŋanguse yali ani yadduka ne Mwanga yali Ssekabaka Mwanga bamutwala mbizinga by'essisiri era bamutwala bamukwese kati muwogere mpola tubeetegekedde mbabudde bafacilitator gye bali n'abalina ebibozibozi tugenda basakata nga tubasakata ku information gye tulina ate nga mwagana okumanya history mwandibadde musupporting muzukulu wa Buganda kubanga ekimala baba bakweka information giri mu archive eno generation endala nnyo era ekyo nkigaddewo tugenze ku information endala alright onaku lwajjo bwe naze nenkola information nentandika okulabisa Elias Salongo Lukwago saako n'akabinja ke nga yateeka dancing hall mu ofisi wa mayor nendabisa akawala ako aka NRM saako ne banne kitokota si kisaanikire ku ggolo ya mutungu naye ekyo si kyo ekikulu kiriro ddawa ulira bulungi nnyo abali mu kuba CBS FM mugende mu maaso abali mu kuba enkuuka mugende mu maaso yenna golaba yeebuzaabuza ng'agambwa awakanya by'okkuba enkuuka mugamba agenda ali ennyina tukimanye eriyo abantu abatukoleramu bulungi nnyo nga bw'oyogera kino ajja na kino bw'oyogera na kino ajja na kino naye ng'abuukira information gy'oba oyogedde ye tajja na information wabula gwe gy'oyogedde ja kubanga ebe ina gwekuba kati nabagafu mutuwe ssente fe tugicounter attacking that's their system tugimanyi tusirika nekiri biko golo ya CBS n'enkuuka nga radio n'enkuuka kiri bubi mugende maaso muve kubali abakolera ati kati nzo yayogedde bwati ngenda kumuddamu bweti kuba si kyalina budde buddamu bantu nkola information kubanga jenjija nze manyiyo nze njagala okudda muntu ng'asobola okukola video ya sawa namba ng'afuna information after information never nabajja obuzinga abukira information gyogedde munagika counter nakola kika counter attack ayi oba diffusing oba direction no sina budde just njala bagamba atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutomira mukalakata abantu bano mbakalakate paka kuwulira bubi kati okwongerako naawe kambawo ekirala mujjukira video eno mujjukira video eno there's sign for the rule. You don't know Come down by itself.
radio najja nenkuwuminga omwina vulugu gwe mukola wawaani tunaca nze siriko mmanyi todduka njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde sinaawe radio yange abeera ku radio kyendala kojja abeera ku kyendala kwabeera radio yange gamba buuza mayiga kati kandu bavire ku ntono okujoka kandu bavire ku ntono ekiri ku CBS kitokota sekisanikire ekiri ku BBS kitokota sekisanikire omukutte munyweze muve ku baawolo ku so people mbave ko kikutte mukutte munyweze kati kandu bavire ku ntono. All right, mukomo omulongo musobola ebyama byonna bigenda kuvaayo. Nsaba okuluma kutukwasa abasajja kabako mutegeeza nti waliwo ebiwandiiko n'endagaano ezasayiningibwa Ssalonga Mulengejja nga bwe nabagambe mulanda of understanding ejjawo byonna ebirago Obwakabaka bwa Buganda mu Buganda naddala mu Kampala endagaano eyo weeri n'endagaano ezisaanya Obuganda mu ngeri yonna esoboka morale bye bigenda mu maaso mujja bbira mugenda biwulira naye kati obuzibu buli luddawa obuzibu buli wano bwe mukubye CBS naye ate nga mumanyi nti alwanira Kyagulanyi entalo ye Katonda naffe ze tukwezako okulwana kandu bawe mumunamanya kyemunampa munnange nannyini TV eri gye bayita BBS Efayina gwe bayita Kimba Freeman era ye ssentebe wa Buganda tuginyage oyo musajja Omunyarwanda abeera Emitiyana nannyini TV BBS musendeze ttafale muta Kimba Freeman ye ssentebe wa Buganda tuginyage CBS FM yali nchiddamu yali radio ya Buganda kati nefuka ya Mayiga n'abafera bali Emmengo ompulya bulungi nnyo kati wefuka ya Mayiga n'abali Emmengo Salimu Sale na taking over kati Nenabasa Sebugwa wala bikatakyalina mu shares wabaziina obuzibu kati obuzibu luddawa obuzibu abakozi abasinga obungi bonna badduka ku CBS abasigalako bali bwadde task ya kukuba Kyagulanyi naye nabo task bafuukidde ekizibu business eri wansi obulago tebukyajja basponsa batandise okwekyanga so nga ate ebizibu bikati waliwo ekizibu ekyazzeewo kakibanyumize abambuuza mbu erinnya Ssalonga Mulengejja ddala lijja luddawa kandi banyonyole wattu abadde bangobera program buli Bulange Mmengo Mayiga ayina omuwala yali akola mu ofisi ye n'amuwujja ekiwojjolo n'amubiikamu abalongo aba babiri Katonda waswa kati ffe Buganda Ssaalongo yenna mu nkola zaffe ez'okuzina abalongo oba n'okubamala tuyimba ennyimba zaffe ne kati ne Ssalonga Mulengejja gye twajja erinnya eryo tukuwulire tutuma nti Ssalonga Mulengejja tombuuza amaki ekyo kitegedde butegeeza oyo n'agenda we najja erinnya eryo kati omuze gwe gumu gukyagenda mu maaso mu Bulange Mmengo Kimba Freeman si muwujji biwojjolo asula ntebe ku kisaawe Ssalonga Mulengejja tawubye biwojjolo naye asula ayita kuba bikusula kuba abasula kubayita ababiri kati entabo yavudde luddawa entabo yavudde wano waliwo girlfriend wa Mayiga abadde asoma mass communication and journalism bamuleta ku BBS nga zekola intano aziwero ne ku CBS kubanga okola ku radio n'okola ne ku TV kati bamuleta okukola intano ku BBS ne ku CBS nga akola intano kati mwana n'abeera mu omunenga atambula sagala kati yenga Mayiga yali terimba Kyalibe omuli Kawoya Mwebe omuli oyo gundi ani Kimba Freeman bonga amanyi omuntu wacu wa Mayiga lwayo telubusa nga medinsireko sebuli ba siasa Ibilisi tamulinnya Ibilisi nga tamugamba kusuula bugambo ku mwana muwala oyo jukiro lisinja presenter mwana muwala nga tajjula ekibbo kya Mayiga nga takiwa medinsereko munnange medinsereko nga Ibilisi emulinnya Ibilisi we mulinnya nga atandika okutokota omugamba gutokota omuwala kati senior presenter munnange ng'omwana bikula ekibbo ng'akiwa
Medi Nsereko ng'alonda mu mwanyi z'alonze Mayiga nga olugamba alutegeera tekibbo kye bakironzeemu emmwanyi. Mayiga nga akwata waggulu ne wansi ng'anyooka bw'anyooka ng'asirika bw'anyooka ng'akola ki ng'asirika bw'asirika ng'agamba Kimba Freeman n'agamba ne Kawoya Mwebe n'abala nga bagamba nti kati omwami yo tugenda mugoba bo bali bategeera Kimba Freeman yategeera Kawoya Mwebe n'abanene bategeera nti Medi Nsereko yakutte mu kibbe ekitali kikye kati bole bategeera kati ne banoonya engeri gye bayinza okugabamu Medi Nsereko ku leedi jjukira already yali yebakolako daddamage katambi kali kenza nnye ak'Ebungereza nga bagabuuza Mayiga radio si yange kati Mayiga nga ategeeza Kawoya Mwebe ne Kasozi yakulira emirimu doza ko CBS nga bategeeza tulina okunoonya engeri gy'okomuki gyetugwamu omusajja oyo already twali twamweta mwadda nga baga tugenda mugoba tutya nga mugamba nti Mayiga nga agabali nti mumugambe tugenda mugo Mayiga nga baga tugenda mugo olw'ensonga nti ayina ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ebyekyama bye yabba gwe musango gumugobezza ku CBS FM nga baga kinaakola tekijja kukola nga basooka basirika nga bagamba no okusooka okuleeta ekintu ekyo tosooka kireeti kino nga bamuyita Medi Nsereko mu meeting nga mugamba nti tikati obituuse radio tekyakola bulungi nnyo omu ku basenior presenters wano nti ye kati obadde ofuna million 2 okudda waggulu nti katugenda kuwa $5,000 ng'omusaala omwezi bw'oba oli wiringi okukola osigale ng'okola obanga toli wiringi omulimu ng'oguleka kati senior presenter abadde ku million 2 plus ne bwe privileges wadde afuna ng'alabanga okumunyooma kati naye n'atandika okusika eriyo ng'alowooza ki ekigenda omugobesa kumbe naye akitegedde bagenda okuleeta no blackmail nti yabba ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ebyemuwendo oba ebintu bifaanagana ku bintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'omene bamaze okitegeera kati Medi Nsereko teyalinze kufuna $5,000 Medi Nsereko nga bamugoba ku CBS FM okujja nga bamuzizza nga amaze ofuluma information Medi Nsereko bamugobye ku CBS FM mu Bulange Mengo tokyasobola kumuddako kumulabako okujja nga baswadde kubanga banga byagezzaako okubira Salimu Saleh Amotaase baraba ebe mukibi jukira be mukibi ayina enkwe zezamugezza n'omutwe kati ye omusajja oyo Medi Nsereko munange bwate bamufumudde ku CBS FM kukwata mu kibbo kya Mayiga najjamu emmwanyi zatetekeddwa kulonda amu n'alonda emmwanyi z'omusajja kati mukyala Mayiga ali ku Ntebe Road gwenda mifaananyi nga bakolese nga first lady oyina bajjawo balinga 8 plus naye nga tobamanyi so kati omu ku mujjawo yagobeseza Medi Nsereko sebuli basiyaasa naye n'ebyama bigenda kutandika kuva mujja bitegeera kinjagadde obategeeza ku kiri ku CBS wafuwa vundu ekiri ku CBS ekyo kati abakuba CBS n'abakuba ki bamukole kye mulina okukola olw'ensonga kyekyo naye nga ye Medi Nsereko bamunaabidde mu maaso mukitegedde kati ebyo okujjako yanavada abyegaana oba ne CBS n'ebyegaana oba nga banamuzza ku mulimu afuta byogera naye nga babuulidde ekituufu kiki ekikola ki kyekiriwo naye nga already bwe exposinga Mayiga nti yenanyini CBS era kyali kireeseewo eddibu nga balina omugoba so byebyo kati awo tuvuddewo tumala okuvaawo tugendagenda ku nsonga eyatuleese entuufu yennyini awo njagadde kuyitawo kubawa information alright olunaku lwolwaleero akatambi akafumye ak'omuwala Asio nga ayogera nti tebandamuwambako era Anita Amongi maama we ebigambo byonna byo muwala yabyogedde nga confirmation eri nti yali yamala dde okwetunda ekyo si kye kikuba tetumwinako buzibu wabula bino byonna byakoleddwa omwami gwe bayita Chris Obole Director of Communication at the Parliament era nga noyo controller controlling social media ne mainstream media za Uganda zonna on behalf of Anita Amongi uta Chris Obole era bwe mukubade bawandise script eyo ojuwa omwala eyo gyogera n'okuba nti yayogedde ebigambo wabula ebigambo bino nga bwe nakoze forensics n'ennyambula omuwala oyo
ebigambo bino Nyanda ebifunye era n'ayitirawo speaker Anita Amongi amunnyonnyole vulugu ono lwaki bamuyise wano. Voice note yasooka okufuluma ng'omwana naga bamuwambye n'amaana agamba tebamuwambangako n'amaana agamba Anita Amongi maama we kyokka ng'omwana we bwe yafiira kitaawe tekuli muntu n'omu ku ludda Anita Amongi yazikadde okuwaayo ekijanjalo ekimu even a single bean tewali yakiwaayo. Kitegeeza it was well cooked information nga it was kind of forgery. Kino kyanyiziza nnyo Museveni kyexpose the Electoral Commission ne kyexposinga ne NRM kati mumwadde mulowooza nti video yakomyawo video expose era Anita Amongi ali mu mazzi agookya. Ali mu mazzi agookya amayitirivu essaawa zino kubanga system yaje expose nabagamba oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owosika nga muyambekkiriza. Eno video y'omuwala ereetedde Anita Amongi obuzibu expose the Electoral Commission exposing the NRM to the fullest. Kati omala okulaba video eyo kanzire kuwala mu kitabo ngatteko information endala tulyoke tusimbule nga bwe twagitegese. Alright. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukansule nti video eno n'okutuukako mpuliriza bulungi nnyo ne bannayuganda mwenna. And a kind of security alert, but it is awareness so that you can't be surprised when it happens. Ebiga byengenda okwogera mu ddakiika zino biringa byakulabula na kutegeeza abantu era saagala mwewunye singa byaba bituuseewo. Biringa security alert mpuliriza bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okubanyonnyola ka video kali ak'omuwala oyo ne byabaddewo kati wulira bulungi nnyo. Gwe wenna Munnayuganda najja ne bakolera video bagamba nti bakandi abasinga obungi bagenda kwejjawa bagenda bagula ekyo mwakirabyeko. Kati abo abakoze video nga bali against Electoral Commission ne abalemeseza okubavuganya nkiddamu bakandeti baffe bonna abakoze video enezigenda viral nga exposing abakandeti ba NRM abalemeseza ne Electoral Commission muyinza obutaddamu kula ku video yaabwe name lwaki. 1. Museveni yagambe with immediate effect those men and women they must be approached with immediate effect so that they can't continue to expose Electoral Commission and the NRM on 2 conditions. Those men and women must be paid to keep quiet. If they fail to do so, they will end up in jail or in torture chambers. Nchidam. Buli comrade yenna eyavudde ne yemulugunya nti bamulemesezza okuwandiisa oba mukyalo wa mukazi bamwami mu Uganda yonna. Balo expose the Electoral Commission expose wa candidate ba Museveni ne Museveni kennyini. Kati Museveni yagambye bakole buli kibet ekyetaagisa kyonna mu bwangu batandika okunoonya abavubuka abo n'abakyala babatuuze babawo options ziri bbiri. Either okumanya bayogedde babasasule sente zonna ze bakozesezza n'ez'okubasirisa oba bwe banaagaana bagenda bagulako emisango bayingize munda. The conditions ziringa 3 Museveni. So don't be surprised nga tozzeemu okuwulira abantu bano nga boogedde oba nga bavuddeyo nga badifuse the information gye bayogedde. Ntegerekese bulungi. Ntegerekese bulungi nnyo. Ntegerekese bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Kubanga order Museveni yaziyisizza. Kati Mr. President mpuliriza bulungi nnyo. Waliwo mission enteeketeeke eya Nyandwe Salimu Sale Anita Amongi gye bali mu kutambuza naye kanji B naddibanga Promax yeruwa. Enteekateeka yeeno 1. Bapulaninga okuddamu okuleeta ekiboozibozi nti Nuupu eri mu Buganda. Nkiddamu bateekateeka okuleeta ekiboozi nti Nuupu eri mu Buganda wokka nti lwaki nti olaba bakandeti bonna
bali babasibyeko busibi ebitundu gye bageze okwesimba era bagenze okulaba nga tebalina support ne babivaamu ne beegatta kwa ababadde babawangu ne beegatta ku NRM oba ne bawagira ba NRM oba ne bakivaamu vi kati mukiraba kino kigenda kubeerawo mu mambuka mu east ne mu west nkiddamu eky'abantu okuvaamu tekigenda kukoma leero sente weziri at their disposal to do that bakandidate bafe basinga obungi bayinza withdrawinga nga bali mu system ya Anita Amongi mu 7 ne Sali Musale gye bali mu kola kino mugenda kirako mujja kulaba nga on daily basis nti waliwo owena avuddemu kati kitandika okulaga nti NRM efunye ba parliament even before the campaigns simanya basuka mu 15 babiri nga bayisemu an opposite nga banopu bavuddemu mugenda kiraba naye kino nkugamba Anita Amongi ne Museveni it won't work up. Why? One, we know how the state operates. You have money at your own disposal. The bad thing you did in the first place, you made Ugandans poor. Some of them, they survive on water, rent, and food. So, in case you approach someone, it's very easy for you to compromise him or her. Plus threats and other added state tactics in the jungle politics of Museveni system and the system called divide and rule. So we know that. So for us, we are not surprised because system but it won't work out because countrywide, almost 70% of Robert Kyagulanyi's center posters across the world have been teared off in all places where we are planted or where we are posted. Nchiddamu kino ffe tukituluma olw'ensonga tukimenti ebitundu 7 ku buli 10 posters za Robert Kyagulanyi center mu zaateekebwa mu Uganda yonna zaatimbulwayo ku biragiro bya Museveni but njala kubuuza bwe mwazitimbula mu Bunyoro wa yonna Kyagulanyi yajje teyafunye abantu tebafunye mwazitimbula mu North Kyagulanyi teyafunye abantu tebafunye bwe mwazitimbula mu Busoga mu East Kyagulanyi teyafunye abantu yabafunye so kikyemba mu lubiriro okujja posters za Kyagulanyi ebitundu 7 ku buli 10 nga temwagala abantu bategere nti NRM mchanti national platform eri ati nagenda naafuna abantu mamulooza lunako ki kitegeeza mwaba tategeera kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo poster si kyekikulu presence y'omuntu ebigambo byayogera ne message etuse ku ground nti etuse ku ground aya basi okitegedde bulungi nnyo so kati njala tegeeza Mr. President nti teweewuunya nga abantu bangi bavuddemu endale munejja n'ekibozibozi twabagamba nopo ya Buganda yokka terina support era abantu bayo bavuddemu so mbagambe very soon nope candidates will withdraw from the race most especially in the east west and other part of the country and it's going to happen kubanga sente bazi batereddewo ku meeza ekyo mukimanyi bulungi nnyo abasinga obugi basasuddwa wabula buli gwe basasula asooka n'atuuza wansi omuto n'agamba ngenda kufumba story ki gye ngenda okugamba abantu remember abantu abafuna kali bamemba pale bali 425 425 candidates they were selected and given nomination cards to contest in 425 constituencies across the country. But unfortunately, Museveni was scared because all the constituencies where no candidates they were set to contest, NRM had no support. So Museveni was scared. Kubanga mbamu ina mbeba parliament 15 mwa plus nga nopo inako bina 25 kiba kitegeeza ne bwokola otya agenda kukuba kati bano basaze basokokosa sente zonna nga kibasubula okukola ompulidde bulungi nnyo ekyo kyombere nga mukirinze abamu banoonya engeri gye bagenda okukolamu statement si era njagala mu keeping mu archive yammwe buli withdrawinga mufune statement ye kati statement mugifuna mugicomparing ne statement z'abakomuli bonna ab'EGM zifaanagana zaawukanira mu luddawa mu mpandiika mu nsengeka y'ebigambo
ekibajjeemu lwaki bavuddemu ng'ekyokukasa Electoral Commission kyo kijja kujjanga akanyeebwa mmagambe mugende ebintu bino ensengeka y'ebbaluwa ebigambo ensonga lwaki bavuddemu na kiki mu bikomparing ku bbaluwa zonna zinaba zifunye ku bantu abo kubanga zonna ziri state funded era state yennyini ebakolera statement kati ekyakoze ensobi ku Wanita Mongi kulisi obole olwokuba naye obwongo buli mu ssole y'engatto yazze kenyini nawandika script n'agiwa oyo omwana asiyo n'ayokya bwokya kirese Museveni okunyinga awo tuvudde otugenze ku nsonga endala. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Platform bana Uganda bonna baagala enkyukakyuka muwulirize bino wammanga. Electoral Commission ekulemera Simon Byabapama Electoral Commission ngekulembera mu Simon Byabakama bukyanga batandika okuwandiisa bagenda okwesimbawo ku level zonna ndiye babadde bakolanga bayina abantu bakunganyiza nga ba traininga across the country. It's a daily training nga basomesa ba returning officer ba EC agents across the country. Kiki babasomesa era kiki babagamba wano nsaba oteekewo amatoolirize bulungi nnyo. Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda ne ba returning officer bonna across the country ngenda be exposinga nze sina gwe exposinga akalulu akawedde njagala ovuga obwongo bwobuzze mabega mu kalulu akawedde eroddemu orewinding okuzza obwongo mabega mu kizungu bakita rewind your memory or your mind back to the 2021 elections results. Engeri gye bazisomamu n'engeri gye zaavanga ku district talent centers n'engeri Electoral Commission gye yasomangamu obululu buno kati ye system gye baagala okuzza olwaleero ogenda kumbuuza system yeruwa yeeno wano bakimanyi nti bannayuganda muggwamu nnyo amaanyi kati nawuli bwe baakiraba twaggwamu amaanyi kati bakigenda kizza kyekiruwa one already bategedde tebasobola kufuna 25% Museveni tasobola kufuna 25% ndiye nga bayita Monira bafunye dda Dr. the results zaabwe zibagenda okukola ki zibagenda okulangira ko Museveni kati zine za Kyagulanyi entuufu eziri mu 85% bagenda mbu zinogera ddagala batya bayina system eri bweti bategeza ba returning officer ne ba polling agents bayibona across the country ndiye tugenda kusooka kusoma results za Museveni wonna wawangudde ngeza Kyagulanyi bazituddeko zonna nawuli bakikola nga basooka ne bakolaga ate Museveni alinya awangudde ne bajja ne basoma district bane constituency Kyagulanyi wawangudde kanolabanga bazzeko close ne baddamu ne basoma Museveni nga alinya ngeza Kyagulanyi nga batazirabawo ne bamala ne basoma obezacha nolabanga zirinya bamala ne baddamu ne basoma nga Museveni yonna ina gye babbira gye wanguddeko ne gyatawangu bafumba obujulizi ne results ne batandika ozisoma kati kye bapulani goteekawo njagala owandiike wano nti ekintu ekyo wakyobuzavinga mu kalulu akawedde nti kyenkugamba kituufu era kye bagenda okukola mala okunywa ku mazzi kati kino bakibasomesezza okuva lwe balangi lwe bawandika bakandidate bakibasomesa buli lunaku kye bagenda okukozesa nga results za Kyagulanyi bagenda zituulako basooke basomeza Museveni kati balanga Museveni alinye baagadde nga basomeza Kyagulanyi speed yawo nga mulanga zigenda okusuka kuza Museveni nga baziyimiriza nga badde basomeza Museveni bweza Museveni awumuzamu kati wonna Kyagulanyi wabagenda okuwawangudde bagenda ziretanga after okusomeza Museveni kati mwabali ku
TV bali ku tale center nga muulira mugamba nga bulijjo ebyo nenge eno kakodyo ke baakozesa lulina kati sema baka mubo wakanya information yena nabagamba ati government bwechuka tugenda ballet da evidence na buli kimu Simon baka mabanga tembate musomesa bantu system eyo ngabwe navule nenjogera ku ya biometric scan voting system nga notavayo kujongerako neno jenjogeddo lwaliro sirikira ddala kubanga yimukola byonna tubimanyi bulungi nnyo ekituyambye nti leero tuzze before okweexposing a system ensi eberenge emanyi era ensi njagala emanye in time before elections ne president kibina kya national platform kibenga kimanyi ensonga kinabagamba ati please mukuliyetinge WhatsApp groups ku buli polling station nga tufuna DR form 2 ofune ya Nyandwe ne ya Kyagulanyi nozikube bifaananyi ne muzisindika katulabe sema baka mwajja okusoma ebindala nga feza Nyandwe tuzirina ajja asomendera bazi banazivudde izira yo balasha ajja tubulira kinabagamba luli nti tufune simu ng'okuba screenish okuba derawo ya Museveni dera form ya Museveni nti yes kubanga buli omwana okufuna copy wa Museveni ali okufuna dera ya Kyagulanyi results no wafa inofuna dera form za results za Museveni katuberenga tuli nazo then tuleba nagenda okuzirangirira endala nga teziriyo omwana bano baloza nti abantu basiru nnyo ate Museveni let me tell you this and say Bakama you think that this time around we are stupid? We are not. We are watching each and everything. Ask yourself, why is it that Museveni came out as a candidate? He's not supposed to talk about the electoral process and which system is going to be used by the electoral commission. Ask yourself, why Museveni came out to talk about the new system which is going to be used in the forthcoming elections, and Robert Kyagulanyi Ssentamu, including the national platform, didn't come out to talk about that issue. They are quiet because they know the right time is coming. They know because it's good enough. You are on. For us, we are not panicking. It's you who's panicking right now. You're already introducing a fake system which failed to work in USA. The system failed to work in Kenya. The same system failed to work in Cameroon as well and other parts of the world. The system doesn't work. One, in Uganda, it can take even a week without power. Even the EC agents, they're lacking information about the biometric system. Even Ugandans, they know nothing about the biometric electronic voting system. Nobody knows. So how are you going to conduct that system unless you are planning something else against Ugandans? We lack power in Uganda. The gadgets from China are fake. Even the agents from EC, they lack knowledge about the system. So who is going to operate those systems? We know, and Kyagulanyi is quiet, and National Platform is quiet because we know that very soon you are going to expose yourself. Right now we are trying to expose you, but more people, within the few coming days, they are going to come out to expose you. And those who have been in the system, knowing the system. So, I'm here to inform the Electoral Commission and the stakeholders, please put it in your mind that Uganda has passed through a very hard situation politically, that we haven't yet changed power through peaceful means almost for 63 years since our independence in 1962. So this time around, we are not going to fight with the EC or any border in Museveni's government, but people will decide the fate of that country. So whoever willing to cause chaos in the system, or either you were a soldier, you were a policeman, you were EC officer, I'm here to remind you that we are in the global village, whereby we can allocate each and every person who is going to joke with the will of people very soon. So, mukole buli kimumanyi nga mukikola nga mukitegeera. Very soon tugenda ku trackinga buli kimu kyemukola kubanga tokimanyi. Mbabuulira eri abantu bagenda okuyingira mu struggle gibujja ku katono nga bakafulu mu IT. Eri abantu bagenda okuyingira mu system nga balina information to expose kuba kati tuli gye tunala ku exposinga action zigenda kulwa very soon ekyo mukirinde.
ekyo njagadde kitegeeza president aberenga akimanyi nti bagenda kikozesa okuba nti ye system empya gye batadde waawo mokitegedde bulungi nnyo Mr. President kansule nti ekintu kitegedde bye njagadde okutegeeza bwenva ku ekyo bwenva ku ekyo kanzire ku mukulu Nobert Mawobe. Nobert Mawobe okusinzira ku sources zenfunye nebyentegeddeko musajja mubi nnyo bambi alinga sirimu simanyi lwaki alina obukyayi ku Baganda simanyi lwaki yekyawa Nobert Mao ali mu kukola ebintu ebitakkizibwa mu mateeka kansome message zino ulira bulungi nnyo. Good evening, Mr. Fred. I'm here to inform you that Nobert Mao has become a problem in the northern part of Uganda and must be exposed like never before. He traded the justice of Gulu people for money and he's been in a sport. He has been sporting and putting elders in targets in northern Uganda, most especially the Gulu. Mao is moving around the northern part of the country, targeting each and every resistant traditional leader who is against Museveni's rule. But Mao is moving around, targeting them, profiling them, informing Museveni and his system who are those leaders, the traditional leaders who are resistant to Museveni's rule. So Museveni, naturally, right now, as I speak, right now, Mao is profiling all the traditional leaders in Gulu or in northern Uganda who are resistant to Museveni's rule. His weapon in northern Uganda is to weaken the national platform with the tribal segments against Robert Kyagulanyi Ssentamu in the northern part of Uganda. So inform the public that Nobert Mao is more than AIDS, is more than Ebola, is more than chicken pox. I don't know what happened to this gentleman, but the gentleman hates Baganda, and he, in fact, he's among the people who are reading the plan of eliminating Robert Kyagulanyi Ssentamu. But if you sit with him and ask him what went wrong against Robert Kyagulanyi Ssentamu, he can't give you the answer because at time, he even betrayed his fellow Northerners by giving information to Museveni, which led to the death of late Lokech's brother, late Jacob Olanya, and others who are still at Raj. So it's Mao who did so that Museveni remains in power after betraying his fellow Northerners. More so, even Mao, critical some time back, he exposed his boss right now, Museveni, by informing the international community that whatever happened during the Kony War, it wasn't Kony there. It was Museveni himself, plus his government officials and agents who butchered the people of northern Uganda, and the video is there in the archive. So there is no way how Mao can come out to deny what he said previously and what he's saying right now, because he's a confused confuser, because he received the money and he was promised a big office in the coming election. So exposing Mao that he should be very careful. In fact, the people from northern Uganda, they have started to find the way, if it is possible, to check his DNA. He might be not belonging to the Northerners. He might be a person from Rwanda who's camouflaging to be from northern part of Uganda. Please inform the public. Even the message. Mubitegedde. Oluzungu lwenjogera lwangu lwakutegeera siruwa bali bagundi
ba lawyer ruzungu lwange lwa bulijjo baluta casual English siruli omuntu lwakubuzabuza abantu byenjogedde mbudde mbitegedde bulungi nnyo saagala genda kwebuzabuza ntabitegeera buli omu bitegedde bulungi nnyo sola biddamu obitegedde bwe mmala obitegeera kati waliwo ka video kembatereddewo emisana hajjo ono bamuyita Faluku ng'ayogera ebigambo bino mbiwulire bulungi nnyo atako katono Kasuku nabadde n'omulwadde mu ekiruddu ng'alina obuzibu bw'okussa mukyala mukulu bwe yavuddewo okussa ne kweyongera okutereetinga ne batugamba alina okugenda mu intensive care ICU ng'ekiruddu ICU teriiwo ne batugamba tugende e Mulago ekiruddu teri ICU batugambye ICU wodi bali mugiddaabiriza tewali mpozi nga yakaddako kati ate nga balina ebitanda 8 ku balwadde ebibala ekiruddu abetaga ICU abantu abakulu bayinza ICU waliwo ey'abaana abato n'abakulu ey'abakulu ne batugamba tuveewo tugende e Mulago Kasuku nze kenyini kamakogera navuze nengende e Mulago nengenda mu ICU unit ne bagamba nina omulwadde wuno ali mu mbeera mbi naye ali mu ambulance mulese tuzumiza ambulance mwali bangambye muleete wano bangambye twalina ebisawo omusawo w'e Mulago yabiŋŋamba mu ICU unit baali balina ebitanda 35 during COVID ebya ICU ow'abantu abakulu ne bijja nga bifa kimu ku kimu mpaka ku bitanda 7 byebiriyo naye ku line-up y'abantu natuuka mu file waliwo Dr. I'm forgetting the name Dr. in charge wa ICU natula mu file ng'abantu abakoze application okugenda mu ICU y'e Mulago ne bagamba teekaawo oli wanaaba avuddeko tuli kuyita Kasuku wallahi up to now tebampitanga kituuta emyezi egi omulwadde wange kumugjawo ng'ali mu mbeera tasobola kuwayo mutuwo netugenda fosing ekitanda wasigadde tulina genda Kampala hospital Kasuku Kampala hospital buli lunaku mu ICU is 2.5 million abaliyo mu njulire abali bataddeko omulwadde wa mu njulire omulwadde nabeere for 10 days mu ICU nga tulina okulunnya milioni 20 ate ezawaadi gattako amenities gattako ki kati nandibadde nsuubira nti kati eyo referral hospital avudde Gulu avudde Hoima avudde wa bonna batookerawo naye mulimu bitanda 7 abantu abali ku Ministry of Health we want to know, we want to ascertain, is this true? Eggwanga Uganda ku myaka 63 weddu egy'obukulu nga Omunyarwanda Nyande Yoseferi Bahaburota basula mutabani wa kale ekyensete mzezedde wa kabuyonja atambula yakafugirako emyaka 4 weddu. Uganda eddwaliro lya Ekuli bayita Mulago Hospital teriweza wadde ebitanda ebya intensive care unit ebiwera 50. Intensive care unit byebisenge ewateekebwa abantu abali mu mbeera embi nga tebakyasobola kussiza ku mukka gwabwe alla bwe yabawoga obwereere nga n'eddagala balina okufuna liba lya njawulo nnyo ku ly'abantu bonna era nga ne mu busenge gye babeera tekkirizibwayo muntu yenna okuggyako omusawo ne Katonda babeera abantu aba. Intensive care unit ebeera y'abantu aba ebeera y'omusawo ne Katonda naye ng'ebitanda ebyo eddwaliro ekkulira muteruuza bitanda 50. Bw'ogenda mu malwaliro amatono teriyo intensive care unit mu ggwanga ery'emyaka 63 nga Museveni yakakala akateeka emyaka 40. Bano bakyalira okuba nti babbye eggwanga osanga omwami ng'alina $3 million eza dola ziri mu nju ye
omulala alina 5 omulala alina 10 eri abayina ebisawo bya ssente nga bafuirako nfuire bazaanikako mu bisaakaate ebyo nga webali awo bw'afuna ssenyiga oba ekiziiro oba afunye ensanja bavu oba kikyala kumira ddala kukyusa ku musaayi ng'alinnya emmotoka ng'agenda Entebbe ng'apaakinga Mercedes ye ng'agenda e Germany ng'ajja Buturuuki agenda e India agenda mu America ng'amujjanjaba wiiki 2 ku 3 ng'akomawo nze mbuuza Munnakiganda Okero Olupot Apuli Mugisha ali mu kulima emmwanyi essaawa zino baakoola obumonde oba atonda amawulire ku street oba ali mu kutema ebikajjo mu ssamba oba musirikale yenna asavinga mu UPDF oba ali mu police oba muntu yenna avuga boda asasula omusolo bw'alwala ye agenda luddawa myaka 63 olwaliro mbadde ntambula nga ngula ku bigere nga nyimiridde ka stage ka tram bwe butrain buno buyita wakati mu nguudo tunaatera okuyingira omunnyogovu omukyala n'asirituka n'agwa ozafunye kamunguluza n'agwa naye nkulayirira mu ddakiika 3 wabaddewo ambulances nya ne ka tram ne bakayimiriza okumala eddakiika 7 nga bakola ku munnansi era ebamaze omujjawo bonna abadde ku tram badde balinze ne kapiteni wa ka tram ne bakuba mu ngalo just a mere local citizen okurespectinga munnansi ne ka tram kayimiridde abadde munda ne basigala nga tebatadde muntu mu ddakiika nenga bino ebintu waffe tebisobola kubeerayo dakiika bamaze omukolako bulungi amuteeka okusijja musitula amuteeka mu ambulance zisitula buli mu n'akuba mu ngalo omulala muntu ne bw'aba afudde afunye standing ovation mu nsi ye naye mu Uganda n'owamba omwana w'omuntu awo omusolo n'omunyiga obulimaawa n'omusiba n'omuyiwankamulali mu mbogo n'osiba omuntu nga talina musango n'owamba omuntu nga talina musango omuntu awo omusolo oli ajja kungamba waki tulikodinze ebiseera ebisinga zino ensi zirimu amateeka essimu zo olina okugendereza nga okwata ekintu ky'okwata muganda wange mu incidents bwe zityo ezirimu obulamu bw'omuntu tebakkiriza waliwo n'ebifo wotalikodingira videos so oli ajja kumubuuza tukutte video no ensi zirimu amateeka si zaakulaakulana si Uganda nti gosobola n'okulikodinga omuntu ng'ali mu toyi n'omulikodinga no zino ensi zirimu amateeka waliwo incidents otalikodinga waliwo wotalikodingira okuexposinga ebintu ebimu naye ngera kubuuza what went wrong to Uganda after 63 years oyo omukyala ne baana baafudde service agifunye afunye standing ovation ng'etwaddemu n'abasajja ba ambulance neŋŋamba mpulidde ennaku kwegamba eyandifunye obusungu nennyamidde nennyamira mutima neŋŋamba nekino kikiddala kiki ekiganye kiki ekiganye kiki ekiganye basajjamu eki ekiganye mu dakiika 3 kunya ambulance nga zisazeeko bulijjo mbasomesa ebintu bino nga ebimu birabiremo nerwanda bye tuyita fully medical equipped ambulance n'amaaso gange Kampala tetulina ambulance teri mu Uganda tetulina fully equipped medical ambulance teriyo
Nchiddamu, I can confirm to you, a Uganda tetulina fully equipped medical ambulance. Tell you. Bino bitaxi bemugule Japan. Bitaxi bemugule China. Nembirete Uganda bu ambulance ne mwadika ka ambulance bitaxi. Bi medical card na muchita ambulance teri ambulance mu Uganda. Ampakanya gendo kinonyeko abali mu Europe abali mu America ne museze kulakulanye. Bobo osobola okufuna olukusaba kusiba okkiriza ogenda olambule medical kibayita medical insurance, fully equipped medical insurance, genda bako right o recording kibayita ambulance. Tetulina fully equipped medical ambulance mu Uganda tezirimu. Nezirimu oyinza okuba ova busaabala ne bakubira ambulance ebinnyo okuva ebusaabala ogenda okutuusa ekirudde oba okutuusa emulago nga wafudde dda ebinnyo nga bikubye ofudde. Nga bikubye ofudde. Kati eggwanga lyetulimu. N'olaba abantu ku social media, they don't care about their country. They talk about things which don't add up. Bibozibozi bya kisiru. N'olya nti omukazi yafudde n'afa n'omwana n'amufiira munda. N'olya nti oli yafudde n'obulwadde tebuli detected. N'olya ebintu by'ekisiru ku street. Gundi akututteko eddagala tolina wogenda kuwaaba. Gundi akusibye nga tewali musango kuvunaana. Which country is that? Wano balaunchinga project baga nti project egenda kulastinga emyezi 16. Wakati bw'emyezi 16 gwe kennyini olunaku lwe bagironchinga wayitawo n'otandika ogimu otalinga nga oyitawo wagenda otuuka emyezi egyo wakati wagye 16 wakati wagyo nga project ekirifu eri wakati gigenda okuggwako emyezi 16 project ewedde fully operating. Nga project ewedde ne bakola ekirala. Hey Uganda. Kati olwaleero omukulu Kato Mukiibi owa police. Eno video bagenda jikuwa. Olwaleero kanjogera information eno njite ndakwe exposinga naye tewategeera kati kanjogera information eno njite. Njala tegeze gwanga lyona bannayuganda mwenna nti mu constitution ya Uganda n'amateeka ga Ministry of Internal Affairs ne Public Service amateeka agafuga police. Police bweba operatinga mu regions. Era omuntu bagenda okukola transfer kuwa police yenna bamuinforminga ne bayinforminga n'ekitu kyagenda okukoleramu. Teriyo muntu nga bamuyita oba ometa freelancer nga freelancer you can operate anywhere. Taliyo. Kati mwami Mukiibi n'obwa Mukiibi bwo gwe teweebuuza nti amateeka wagasomera luddawa. Kale nkimanyi wayingirira mu community service policing yakitawo gye yakuleetamu ya administration emubende but wantegedde lwaki bakozesa district to district nga teweebuuza who deployed you across the country to monitor, to block Robert Kyagulanyi Center. In the first place, ogo musango, bakugulako musango. You operate under which law? Who deployed you to monitor Robert Kyagulanyi Center? Mukubanga mateka gasomanti. Or you are deployed in a location where you are supposed to operate. So sick of operating a countrywide. Tell your police are meant to operate across the country. Tali yo. Ira chimenya mateka. Katuwa kubandi uliwa police. Nenga tomanyina mateka. Nti. Operating mu district after district to chikirizi wa mateka. Niwe kubanga musango kugula kuba kugulako. Tosobola kubanga goli egulu. Goli embala. Goli mubende. Goli busia. Goli ludawa operating ngani.
It's not allowed. Already Ogomusango. You are operating out of law. I know you are deployed by Salimu Sare and Anita Amongi and the state. But that you are already in a docket that you are going to be answering some questions. Because you are not supposed to operate countrywide without deployment. What about police? They are open to operate anywhere. No. If you want to prove me wrong, or someone could take empapula zakukiriza cooperating with the district ya Uganda to forward Kyagulanyi Ssentamu ngaze kukiriza to go free the answer to operate anywhere. Ereteka liriyo. Kati omwami yitayagala kiri ddawa. Biro kambyogere kwanze mbyogere wete. Ngabwe nzize mbagamba nti mu system mulimu abantu abagala okukozesa advantage ya protest vote. Ne mukibi mwali. Mukibi, I know. You are under the group in the police, which are used to cause the chaos so that the protest vote get kick-started. That is your mission. But go and eat your mother something. Muchibi. Go and eat your mother something. Era njara kobaza Danny Magic. Njara kobaza banambo ne ba foot soldier. Mwe bali kutoa musajja oyo kyayagala. Bakyagala batya. Mu police mu maje mulimu abantu abagala okweyambisa ffe protest vote yaffe tukozesa obusungu tandika okuwaana eggwanga ligende mu ntata kati abali mu police ne maje bawambe kati mukibi omu ku group eyo yensonga lwaki ajja buli lunaku ng'asosonkereza president ng'ayagala bamuddemu wabalukewo olutalo nkiddamu Mukibi is among the police officers who are operating under a certain group in the police and in the army, with the aim that in case there is any demonstration which occurs after the actions of Mukibi, those forces take over power via Kodita. But Mukibi, President Yarugamba, tugenda kujja ku government nga tetukubya mu ntuluyi era tugenda kumeekiriza. Ekikola kyokoze mu luzungu bakiyita headbutt. Ogwo omuntu ezidane gwe yakuba omusajja omuyitala amanya ngera bide kyogezezaako okukola Saddam kyokoze Dan Magic. Ekifaananyi kyekiro. Naye gwe badde osuubidde nti abaana bagenda kuba bakola olutalo mufune kye mwagala kyekino. Kino kyakoze ekyo. Okiraba bulungi nnyo? Ekyakoze Dan Magic. Olwaliro. Kati badde baagala lutalo. Olutalo badde baagala. Naye unfortunately lutalo balumye ki. My message from the Manchester asking for votes is some completely different message for a reason. We have made it our mission here in Ghana to preach unity, to preach love, and to preach reconciliation. We have been kept Kati ekiri kyabagwa kita headbutt okutumira omuntu n'omutwe kyekino wano. What's
from the manifesto. Kati Mukiibi ekikolwa kyokoze ekyo onakulolwalero mission yoze njogedde omwami bamusindika to provoke nga baagala spark kubanga yomu kabinja kali mu police nga bakolaga n'amajja agamu nga baagala bakole fujjo ku Kyagulanyi bafune spark. Kati Mukiibi yomu kwaba agent basindika but Mukiibi you won't get and you won't succeed in your mission. You understand? Togenda kusucceedinga njero ko baza foot soldier ba comrade ne Dan Magic mwe bali kulaga buchi bugumikiriza but Mr. Mukiibi what you did is against the law. What you did is against the law. Eyo headbutt jokubye Dan Magic takuteko takoze eki but ogenze maso no mususonkeza no mukuba. It's against the law. In the normal circumstances, video netekebwa mu court nga mwagenze mu open scuffle. No muntu nakutta. Ekyo muteka bakita self defense. Kubanga obujulizi bwe buli nga Dan Magic tannakukwatako tannakola kintu kyonna gwe n'omukuba omutwe. In return, singa Dan Magic abadde ng'omuntu omulala abadde agenda kukoza semu logic in self defense abadde asobola ogenda mu scuffle obadde osobola okuva ng'oli mufu. Bade bajja mutagwa manslaughter. That just manslaughter, si murder. Ngogenze. Kubanga eno video bajireta mu court, Dan Magic tannakwata. Koti wali komere gwe n'omukuba omutwe. In retaliation okwe defendinga asobola okukola ekikyamba agenda okujjawo ng'oli mufu. Ne bazannya akatambi mu court ng'omujulizi nga tewali kiraga nti Dan Magic alina kiyakoze. Bagenda musalira manslaughter gye myezi myaka 6 aveeyo. Ngogenze. Muli babatendeka mu polisi temusomye mateeka muli half baked mumenya amateeka temumanyi nefa batasoma mateeka ate watutuga goberera kubanga nze kyemmanyi bamanga sinda kutinkula ko tagwe nentinkula ko lutalo babu ani atandise olutalo luno nti Mukiibi yawutandikidde ku ground ziki nti tewali lwaki walumbye omusajja badde alina okwendi self defense mwekiri mu mateeka mu constitution mwekiri kobere wa police. You are not supposed to beat anyone. You are not supposed to beat anyone unless nga resistinze nga naye atandise okulwana. Dan Magic simuzi wa misango tubadde omuvuna n'omusango abadde akugamba nti we are supposed to campaign here as we are instructed by Electoral Commission, not you to block our lane. But you instead, you went ahead and provoked him to the extent that you insulted him, but he remained calm and silent. But next time, your stupidness of the IST order, because you have a plan to provoke Ngamagala spark, it will cause problems. Nze naga mujja kusanga nze wonsangira no nkola ebyo nkuleka bulungi lene mikono mbaji zinzeeko no numba ne nkuleka no numba ogwokubiri ogwokusatu oba owedde nkigaba ogwokusatu oba owedde mbase kuddamu mateeka mu Uganda tegakola tulina otutambule mu butakola gwako nga ffe tuli recordinga buli bujulizi bwonna tubuteeke bukola ki obukola ne bano kyebeerabidde kyekino wano wammanga kyekino wano wammanga singa amateeka galozinga kosi yago ba value yago ate obumenyi bw'amateeka buyinza otekinga over wontegedde singa amateeka agalina okukwasa obaziba emisango ate nago gamenyebwa ne gazza emisango ate amenyi b'amateeka bajja kutekinga over oba ofunye bulungi nnyo kati ekyo nga kiwedde kankibanyonyole buli polisi kyekola against national platform but Kyagulanyi Ssentamu kimenya tteeka mpulira bulungi nnyo niyo olw'okuba nti bali mu buyinza basobola okukola buli kye baagala si bwe kiri nti ye naye jjukira ebibi ebiri tebikola kirungi kimu. Era bisigala biki? Bisigala bibi.
owa poliisi ogenda kukozesebwa time etuuke ng'ogenda kubeera mu kaguli bwagu togenda kubeeramu na Sale togenda kubeeramu na Anita Amongi togenda kubeeramu na Diddi Gwera Museveni ogenda kubeeramu bwomu era etteeka lya poliisi lisoma nti buli wa poliisi akola ensobi tebagenda kuvunaana kitongole bavunaana gwe and video kati musajja ati mu kibi ayina n'envi eminannamiro nga n'emba zikwengeredde wenno lyawo twakadde olinganywa kaziire bakuyimirize mu kkoti bakuvunaana emisango gy'okutta abantu ogenda kuwoza otya ku myaka gyo osobola okuba kagongo sooka olowoozeemu nga tebannakukozesa saagala obeerenga kapiira abagenda okwesanyuza bagenda bagula obupiira ku dduuka ne babukozesa ne babukozesa ne babusuula kubanga bo kusanyuka bakukuwedde kati naye bakozesa nga kapiira bo bali mu kusanyuka bajja kulaba bakusuule mu kasi nakyo ogenda kukola ensi egenda kukulaba era kankubuulire obutategeera mu butambuza amazzi ekiro eyiwo gye mulwana emyaka do you know what it means a person to lead the nation for 40 years without any development in the country but you as a policeman or an officer who's supposed to operate under the law you are used to break the law. You know what it means? Ukimanyi kitegeeza kamba bulireko teri musirikale ali mu prison ali mu UPDF ali mu police akkirizibwa kusaba asylum anywhere in the world mukibi teri musirikale wa prison wa police wa maje akkirizibwa kusaba asylum oba refugee status mu nsi yonna it is impossible tekisoboka so behave well if you want to prove what I'm saying buuza eyaliko assistant inspector general of police ku mulembe gwa Karekezi Kayihura omwami oyo yagendako ne Netherlands ne bamuzuula nti yali akola mu poliisi bamuyita alira musajja Musoga amanya muganzijukiza bamuyitaani muzijukize ani amanya muganzijukiza bamuyitaani yali musajja musiramu nga Musoga muganzijukiza amanya yali musajja Musoga nakati teri amanyi gyali bamumaasayiramu baagaana okukola ku baacu oluvannyuma nga yaliko wa poliisi ne bajja profiles nga mpitirivu nnyo amuyitaani mumumanyi yali assistant inspector general police yali w'amaanyi nnyo nga tayogera wewale nnyo Martin Paul bamuyita Siraji Bakaleke. Where is Siraji Bakaleke? He's nowhere on this planet Earth. He sneaked out of the country. He ended up in Netherlands. He applied for asylum. But unfortunately, the Dutch government made a background search. They found out Bakaleke. He was a serving police officer. Mu Uganda ate okudda bamunoonye emisango gy'obubbi n'obutemu. Abadachi bamugambye gundi tosobola oli wa poliisi titusobola wa poliisi ow'amagye wa prison tosaba asylum teri bagenda kuwa asylum Siraji Bakaleke. So mukibi ogenda kudduka ogenda kudda mubende ogenda genda south ne south ne tebasobola kuwa asylum ogenda genda ludda Samu Omara yakomekereza bamukubye obutwa ne muletera cancer stage 4 ali mu ntaana abokuta. Samu Omara mukoddomi wa Buganda yamaliriza ali mu ntaana abokuta essaawa zino bamaze omukozesa. Yamala ali mu ntaana abokuta. Yonna gyali bali Canada tasobola kufuna mpapula. Siraji Bakaleke yonna tasobola ne video inaweza kuba tasobola kufuna mpapula.
kasaba manyi walikuwa wa polisi, walikuwa wa prison, walikuwa wa amaje. Tosobola kufuna sayira onobo yagala nnyo. Tosobola. Ne kati musajja mukulu mukibi. Oli mukuba abantu wefudde tegwasinga okutegeera nenga ate okutegeerako kwa Mungu. So ne kula ensonga eyo njala bategeeza tuvudde ku kintu kya medical ne tujja ne tutuukaawo olunaku lwajjo oba olwaleero njala mwawula ebintu bino bibiri nabagamba dda omanye ebintu bino byebiruwa omuntu bw'abanga amanye ekintu kyalimu nga kyategeera ekyakyesibako nnyo okusinga okukola ekirala. Uganda tetulina lutalo lwonna na nsi yonna wabula tulina ebizibu by'Abannayuganda ng'obutaba na malwaliro, obutaba na maddagala, obutaba na buli kimu. Naye era Museveni ne ttiimu ye bawandiise ku mutima ne bagamba njagala ompulirize bulungi, be very careful, tebakulimba. Bawandiise bwe bati gavumenti ya Russia edduukiridde eggye ly'eggwanga erya UPDF n'obuyambi obw'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu ensimbi obukadde bwa $53. Ekyo kikyamu. Nkiddamu, that is wrong. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu. Kura President Museveni, Russia, Vladimir Putin, ombaka wa Russia mu Uganda, Vladimir Semilov, yabikwasizza nnyo Yande Yoseferi mu nkambi y'amagye Magamaga. Museveni yeebazizza nnyo Russia olw'obuyambi buno. N'agamba nti kano ke kamu ku bubonero obulaga obwa Sseruganda Russia bw'erina ne Africa. Mu mbeera y'emu, Yande Yoseferi atongozza ekifo awanaddabirizibwa ebyokulwanyisa mu nkambi y'emu. Kati mu bifaananyi bye mugenda okulaba, Uganda nga Munnayuganda afuniramu luddawa. Lwaki tebatuwa medical facilities, medical equipments? Lwaki batuwa weapons? Because the whites, they know that Africans, we are good at waging a war at a cheaper price because they don't care about Africa. They don't care about Africans. They just care about their gains. Bakuwadde byokulwanyisa biri worth millions $5 nenge mulago teri intensive care, teri malwaliro, eddwaliro muzibu. Gwe n'ogamba nti bakuwadde byokulwanyisa $5,300. Buli million $1 erimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 current kati. Kubanga $1 yasseemu kati. Buli million $1 erimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 n'obukadde 5. Awo kati kati buli obukadde 5 mu 3 kwate kalamu wandiika awo okubiseemu obuwumbi 3 mu bukadde 4. Buli kakadde bw'okadonatingira district nefuna referral hospital oba ne mu innovating referral hospital za district yezo. Omanyi nti obuwumbi 3 busobola okuteekawo intensive care unit nga buli ddwaliro lirina at least ebitanda 33. Owakanamu obukadde buli 5 mu 3. Buli kakadde ka $1 kalimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 oba bukadde 5. Buli district erina referral hospital. Gwokimanyi nti obuwumbi 3 mu bukadde 4 basobola okulongoosa amalwaliro ago ne bateekamu ne intensive care unit nga buli intensive care unit erimu ebitanda 33. Ze district ya 5 mu 3. Ze district ya 5 mu 3. Lwaki bamuwadde byakulwanyisa? Bamuwadde byokulwanyisa olw'ensonga kano mbali temukabuuka nkakusomesa olwaleero naye ntera okwogerako
kanga kutegeeze lwaki abakola ebyokulwanyisa weba tewali ntalo tebafuna ontegedde bulungi nnyo ensi zonna bw'oba otunuulidde mu G5 G8 boogera ku weapons of mass destruction ne company zikola ebyokulwanyisa so entalo zonna zolaba ezitandikibwa mu nsi yonna zitandikibwa n'ekigenderwa nga mulimu basapulayi abagenda okugaininga mu lutalo olwo bo mulimu gwabwe gwa kutinkula ntalo zisasulira nga bo batunda ebyokulwanyisa kati ne Russia gwe mulimu ogumu gwekola kati bakugamba nti batuwadde ebyokulwanyisa nga tebiriiko bukwakulizo in fact eri teyabadde nti batuwadde it was a business paid for Russia tesobola kuba byakulwanyisa bya bwereere it is impossible kino kijje kunze Russia tesobola kuba byakulwanyisa bya bwereere bayagadde kiteekawo nti babawadde ebyokulwa miliyoni 5.3 za dollars zimanyi gwe ng'akwebazaaki tebayagadde ganti Uganda yaguze ebyokulwanyisa abaga nti donation bawe no a big no naye njagala kubuuza tugenda kulwana naani whom are we fighting with in Uganda olwaliro njagala nkubuusa ku bintu ebi toddamu kwebuzaabuza ng'ensonga njagala ozitegeera buli woowulira olutale wantu wonna olutale olubeerako basponsa abagenda okutundayo weapons of mass destruction bwe bakola buli woowulira ng'ekirwadde kibaluse wantu basponsa the international pharmaceuticals ezitaddemu ssente nga zigenda kutunda eddagala ate okulwanyisa ekirwadde ekyo gamba nti otegedde ekibayita global economics mu business mwe temukimanyi kati bakimanyi experiment y'ensi yonna bwe bateri Middle East ebeera mu Asia bateri mu Asia ebeera mu Africa do you copy that okitegedde experiment z'abasajja bakolera business bateri mu Asia eri Middle East bateri mu Middle East eri mu Africa kati ekizibu si kya byuma kubanga for us we don't care about the machines for we care about what is taking place right now we are preaching protest vote because the regular UPDF officers in all barracks they are behind us including the all police officers and part of SFC they are with us but they are waiting with the Ugandans to stand against Museveni's regime but kino kankibawe mwenna abali mu protest vote abagala okugisomesa nabagisomesa essaawa zino buli kye tukola tukikole nga tumanyi nti bwe tufuluma tetuddaka buli kye tukola tukikole nga tumanyi kye tukola tetudda waka either okumala ennaku 2 kumala ennaku 3 lwaki bana abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti tubakooye era tetubaagala ensonga lwaki tubagamba ekintu kino olina okubeera ng'oli more strong than ever before olw'ensonga tulwanyisa kati forces za mirundi ebiri be tubadde tuyita ba opposition ate be ba NRM katulwana opposition NRM B ne opposition NRM A B okitegera naye era ekyaliyo abantu abalowooza nti bampuuga baseggona balukwago ba ono w'ekirase mujungana nti bakyali mu opposition n'abo abantu gye bali kuga tulina ebika by'abantu bangi be tulina okunnyonnyola ensonga zino bazitegeere naye nga namu tebajja zitegeera ffe mu Uganda tetutaaga byakulwanyisa twetaaga kukyusa bukulembeze kimu kigenda kwekola obukulembeze bwe tugenda bukyusa butya tulina okulabula ekisoboka tuwemba nvudde waka nvuddeyo ngenda kumala ennaku nnya ku street nga sizze waka ebintu bitono nnyo tetutaaga bintu bingi nnyo omusijja nabyogera twetaaga ebintu bitono nnyo tetutaaga bintu bingi nnyo bitono nnyo
bitono nnyo. 1 taina maje gasobola motors. 2 taina police esobola motors. 3 Uganda nene tasobola jjo chupayinga. 4 fe tusinga obungi. 3 twagala kukyusa ggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka. Ebisigadde byonna bijja kwekola byokka. Mukitegedde bulungi nnyo. Waliwo ngambe njogera ku bintu by'e Cameroon. Sigenda kwogera ku bintu by'e Cameroon, njogera ku bya Uganda. Eby'e Cameroon twogera ku bya Uganda. Naffe tulina olulimi ab'e Cameroon bali mu kukola olubimbi lwabwe, naffe tulina okukola olubimbi lwaffe. Just Cameroon tunabwo ngavuga emmotoka, tunula ku left and right. Nomanye ne waliwo asala ne waliwo asala, naye ng'ofokasinze ku ekyo. So mwena bana yule bagamba. Ensonga ze Cameroon bo basitusedda. We are the next in chu. So chikoze Cameroon chikoze nga both side mirrors yo ku left ne ku right. Otunna ko interior asala vuga emmotoka Uganda weyolekeddawo. Okitegedde bulungi nnyo. So buli muntu weetegeke ekijja si kyangu. Sigenda kusuka kuwa mukama 13 mpera tujja sinkana ku Lwokusatu. Okujonga lwe kinaba kizze wakati wa nature nekati video njimaliriza mukama 13 mpera. Musale video mugitambuze buli omwetuuka bulungi nnyo. Mweraba.